Endobeso. Kutenda mu mukaaga tefama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello. Junior. Yo, wagwan. Jebaleko. Kale. Wagwan. Zendi bampise Kadima na manja ne kabaguza tuli kubita FM ekinta buli ky'omuziki wana. Gwe guy Kadima, ye. Okay, watusindikide mu WhatsApp ogamba ntuyagala tukubireko. Na ye. Nganda bwano wampadde enamba kuliko Mase, Farida ne Joan. Bebo benyini. Chichi. Kati, ulapa gwe Kadima, Omani mani, twagene kano ka Valentine nyakana lunako olugenda lutabukako mani. Kati ulapa nasanze obuzibu. Nina abawala bana. Olina abawala bana? Obimanyi bino ebyekivuuka obeera nga tolina mu buga nti yengo inayo. Kati abawala bana wano Karufi. Nga kuliko Joan, kuliko Farida ni Masi. Kati obuzibu agenda ne bujja nti ku lunaku olunaisobola beera na bonna. Lunaku ki? Olwa Valentine. Mpulira. Karusi kombade nakakafuna. Naye wano bondudderuddeko ko nabo kitegeera. Kati nga Karusi nkesunga obimanyi. Nalisobola okujigiriza kubeera nabo bonna naye nga okufuta nfere bana abalala. Mbere ne Karusi okitegeera. Bemanyi. Kakati kulondabako Mase, Farida, Joan. Kati wali ne Ruth. Nali ne Ruth. Bano tewali nabo. Nali nabo. Naye ate kati bechanze kuba buli omu okuva olwo kuba nasanko misikolo zaabwe bakuba nnyo naye nga sikwata. Osegeera. Kati ye Farida yampiriza agagambaawo. Tamuddamu nga njaga nga kindikawo embeera nti simu yange. Kakati mukulu katubisaleko ebigambo. Kati lwaki tetukubiddeeko lwaki tobeera n'omukazi omu? Beera serious naawe ate Kadima teweefuula nti ate gwe tobikola ate sibikola nze olabye ndi ku radio nga ndajanira abantu. Kakati lwakuba obudde bonna yaga tubakubire. Bonna tubakubira buli omu just kyenjagala olaba bayinza gwe ne woyogeddeko naye ye kiba kigenda kumugumya buli omu oyogerako naye kigenda mugumya kyate bigenda. Oyagala kwegamba faamu yeddemu ejjule. Nsookaani. Obosooka Farida oyo. Farida yanyiga nnyo gwobago busooka. Yenna kale yenna kuba bonna simanyani kuba bonna kati bakwata simu simanyi gotandise naye gwo. Kansoose Farida. Sokolike. Farida soke ne Mase wa mutima mbu. Bana kati nsookaani. Soka Mase tosoka Farida. Kwoli Hello. Mase. Jebaleko mukwano. Bampise Kadima na manja ne kabogola tuli kubita FM wano kukinta buli ky'omuziki mutabbizi waliwo omwami wamuyita Junior. Agambe tukubireko bambi nti wamunyiigira Agamba si Junior. Wamunyiigira ku Valentine. Junior. Yo Kadima. Mase huyo kwali tuogereko naye. Mase mukwano. Ngamba Bambi Mase tonyiiga mukwano nkube simu tozikwata mpereza ka message tukaddamu ne Mase wakifuna bubi. Junior nako obulimba omusajja gwolimba. Mase siri mulimba Mase teka twazikola zonna nakulaga amate amazima nali ngenda kubeera naawe naye wallahi simanyi ujajja agenda nange. Wanji? Songa kyagala okubeera nange kolo lunaku. Nakuweereza ne kamesiri bakwate wakalabye ne nkugamba jajja yafuna obuzibu ne bannemerakawo ne ngenda mu kyalo ate kati awo neerabira essimu yange ya Airtel maziga nemba nga saagenze nayo. Amazima sebo kyali kigenderera naliyo nga sina gwe nkufuna enamba yo yasigadde mu namba ye Airtel nga sina gwe njja nabo bambi Mase nsonyiwa mukwano sisobola kukola kintu. Musajja gw'obulimba bwaki. Sikulimba mukwano. Wanji? Ina buzibu nze. Onsonyiye. Nsonyiye naye saga kudamu kulimba jjule. Wallahi sisobola kudda kukulima. Mase ensonga simanyi nsonga lwaki kuba nali nsoze kwona olunaku kuira kuba ffenna.
kituufu mukwano nange nali nkwesunga tomanyi kye nali nkutegekedde naye nkulayira tugenda kufuna olunaku tukole valentine yaffe mukwano bambi tonvaamu tugenda ngenda kutwalako wangi leero ngenda kasi ngenda kukubira kamale wano ku mulimu ndabe bwe mbasiruddeewo ngenda kukubira nkakase yayi mukwano just nfaana n'abalimba naye nga siri mulimba kwagala nnyo beera bulungi kale akawungeezi kale mukwano gwekadiba muyayi kadi nzire kaani kadi omanyi kyetugenda okukola nade gwe gayigwe onyuma yadagayo kwadisiya kati katukubire Farida Farida sokomuleke Farida sokomuleke tusoke gundi Joan soke Joan sokoleke funyemo ekirozo soke Farida soka Farida Joan ndevu soke Farida Junior oli musajja kwoli Junior nakwata essimu gyatamanyi oyo lwaki wazituwadde ng'omanyi tajazikwa gezaako tulabe Hello? Hello. Farida. Anji. Jebaleko mukwano. Naye jebala nyakita mukwano. Bampise kadima na manja ne kabogoza tuli kubita FM ekintabuli ky'omuzika ono boyfriend o Junior abadde atukubidde. Junior nga ayagala tuogereko naawe mbu kale ku Valentine teyakulaba naye ate n'omunyiigira Ngulira sebo. Kakati nga ayagala kumusonyiwa. Mtawanire muri. Junior. Hello. Yogerako naye wuyo. Farida mukwano. Kikigwe. Bambi tonyiiga bambi. Atawanira muri olinga n'ebigundi. Banna ekyogera Farida labayo. Tuli kuki. Owai. Ate otandise kono na buno nyima. Aranya. Otandise kono na buno nyatika. Kikyate. Kati nakubidde kugamba kigwe. Toyina no kyoli kunyamba. Omukazi ati kati yikyanga bwijja. Oli mulwadde. Oyo kanvumye kubira Joan. Kubira Joan akitundabe. Kuba kimanyi neya yikiridde. Adima. Wanji? Neteka mukubongo teka mukubonga ati yali migija. Mukulu sigwo ndagira. Kuba kati bitali. Sirika no. Kale. No yakwata gatamanyi. Tugezese kuwana simanyi ndi mukutya kati. Hello? Joan. Wanji? Jebale mukwano. Neje. Bampise kadima na manja ne kabogoza tuli kubita FM ekintabuli ky'omuziki wano Bambi walu Junior boyfriend we abadde atutumye. Junior nga atugamba nti bambi yafunamu obuzibu ku Valentine n'atakulaba naye ate bwemunyiigira bunyiigizi. Temumbuye kasasi. Valentine ne muli. N'ontula kabalaza n'olugisa lugala. Mungamba ati. Joan mukwano nsonyiwa bambi. Joan nali ngola saa kugamba buganda. Joan. Ajeko. Atonda kadima. Mulagayi mwe tebulina namwe makulu. Kati kadima labayo. Kati tukwenda kola bwetu. Joan Farida bigani. Kati abaye nirazile namba 3 zengendo kuweereza enchi. Kankuweereze namba indala. Ndazachi. Ukuliko jasogera kubira hajjala. Sebu. Mukulu. Tiambe. Leka nawe bali bano ari ajalo omuntu tagina byo inabana bano bebeni badengiza naye waliwo watambuza basatu bye